Nzeru kwa Goshwari. Okay? How to Twitter for estate journalism. Waliwo zebaita core values of journalism: to educate, to inform, to moderate, to entertain. Then ethics. Oyino ku reporting ekintu ekituufu. Oyino kubeera mindful about accountability. Sikekyo. Impartiality. Ebyo byonna. Kakati waliwo omukutu ogumu president gwe yayogerako. Ogwo omukutu gwa NBS gubadde so problematic to us, the voice of the voiceless. NBS, if I recall very well, in 2016 elections, ngane electoral commission tenaba ku announcing election results ye yavaayo negamba nti akakayiringu kakulembedde by 60%. NBS TV 2016 netujja 2021 elections waliwo parallel tallying center, waliwo ya electoral commission, waliwo ya SFC, waliwo ne NBS television. Wembanzi jokira najirimu nga nkozesa bannange from Nairobi. Okay, bannamawulire kuba balinga nabo balipota ababeera ku ground ne wano ku trail kwe tuli we kibeera bawa bakama baabwe ebintu ebituufu kini kalisa n'abikyusa distorted information. Wa president we yabagambira lwaki mulaga ebigere ngate waliyo abaana abalaga exactly what is happening ku campaign trail. Era when nafunako a candidate discussion with them ne bagamba no fetuba we ebintu ebituufu bo ne babikyusa bakama baabo. So abana Uganda tuyina okukola ekisoboka to surpass Museveni media hegemony. Media hegemony kitegeeza nga Museveni yatuwa byayagala tuwulire tulabe oba tukonsuminge nga tutangira okufuna betuyina okufuna babi editinga censuring olumalawo bagambako mufe tuyina ebitukugira muyina ebibakugira nga binyigiriza abantu ba wansi. Where is professionalism now in the journalism fraternity? You think we did not understand what media literacy is all about? Then you are doomed. Muri doomed with this technological advancement. Tugenda kibagamba kiriya abamu kufe tutambula n'ekibanda kulaga abantu kituufu. Nze tebankozesa sina nkozesa nekozesa nzeka nti njogere ebigendo sanyusa Museveni kuba buli we wegambira nti tojalaga abantu kituufu kubanga agamba nti okolera Museveni ozinira mu ntoli za UCC. Nze sinoonya mulimu mawulire gammwe. Okay, mubuulire abantu ekituufu. Abantu bangi twasulawo profession ya journalism olw'okutugaaginga okwogera ekituufu. Okay, kibanda waliwo akaseera we yalinga yayina gyava aba NBS ne bakola live streaming UCC immediately negibanninga. Namulowooza lwaki president yafuna his own media team, press team, his own. Gwe NBS Owen TV aba mainstream mugende mu America Trump mainstream obaje baita traditional media ya mukuba. Trump na investing mu social media mainly Elon Musk ye yayamba Trump okujjayo exactly what happened nga bamukubya amasasi nezino zi mainstream zali zimukuba. So mwabali mu mainstream media nga mulowooza nti tujja baleka mukolere mu mbeera mu mateeka ga Museveni agabalemesa okwogera ekituufu. Like the president made it clear. Mujja kulaga ebigere affe tugenda kuleeta obutambi obulaga ekintu ekituufu. Okay, working ethics ombuze working ethics za journalism nga gwe ogenda kukolera ku ethics which suits selfish interests of Kini Kalisa manager wo
Mwemuloza tetumanyi bannamawulire bameka be bagobye ku television ne ku radio olw'okwogera ekintu ekituufu ky'alina okukola. N'agamba olw'embeera bweti nze nakula mpuliriza Simon Kagwanjala naye ng'akugamba obwana bwange bukyali buto. Obwana bwange bukyali buto nedda ffe tetuli mu eyo mbeera. Kuba we are the citizen journalists. You understand? Nja kuwa ekintu nga wenkirabye kasita kibanga tekivuula campaign trail ya Kibanda era mmwe mugenda tulaba tubalimu nga ntunuka. Kubanga tosobola kuŋŋamba. One of the core values of journalists is to inform. Gwate n'otandika okweditinga by'olina okuinforminga abantu. Then you are letting down the people. Era oba toli munnamawulire. Okay, so baganda baffe mwetereze mukyayina future naddala mu abavubuka abakolera obwo bu TV bw'obuyiringu Museveni abakola okusanyusa Nnyombi Tembo. Nnyombi Tembo tabaagalangako. Kibanda yatuuka ekiseera nga takyagenda na mu studio nga woba omwagala omusanga wuwe magere ng'ate omukwata live. Yakajja kati abaddiremu abamu. Ne President tukwebaza okuzuukusa abana Uganda. Mwe mulowooza what is the essence behind Kibanda buli wabeera ng'agenda okwogerako abana kwata kamera yo. Kwata kamera yo. Genda ku live teekako TikTok. Shayalinga laikinga kuba akimanyi mukozesebwa akalulu ka 2021 kakyusakyusibwa NBS abana abali balipotinga bagibuuliranga ekituufu Kini Kalisa n'abikyusa. Kini Kalisa ina talingi center tukumanyise kuba tukimanyi Natasha Broadcasting Service abaana bannamawulire bakola bekyabwe ekituufu bano ne babikyusakyusa ba Kini Kalisa ne banne okwagala mu mbeera ey'okujustifyinga batoli okubba obululu Museveni kwakozesa nga distorting manipulation of the election results ng'akozesa different television ne MTN yakola kinene nnyo era omusajja we yagamba nti ngenda ku confessinga n'asooka n'amugoba MTN Kenya bakozesa Safaricom mu by'okumanipulatinga election results kubajjukira internet baba bagijjeeko nga balina omukutu gw'essimu gwe bafuna MTN kati omusajja we yatuuka n'agamba no this time round it is too worse. Museveni n'asooka n'amugoba manye Elize multi mega company MTN kwe kumuzza mwatwala obudde munoonyereze lwaki baali bamugoba kuba ku luno yagaana ayina ebimu bye yali yagaana. So abannayuganda tuli solid tetugenda kuddamu kukkiriza bannamawulire bano state besindika mu mbeera ey'okutunafuya. Journalist should be the voice of the voiceless, not the voice of Kairingu terrorist Museveni. Kibanda webale kujja. In you we believe. Okay? Tesina mukutu gwenkolera base. Situlina. Nze lukwako swali.